Temuyina kye mulanga Nsibambi. Wabula mwategedde obuzito bwa statement ya Nsibambi nti egenda kunyeenya n'emmeeza ate okulya ebyokunywa byammwe. Olwokuna lwa Sabbiiti eno mbaka wa Mawokota South Yusufu Nsibambi bwe yabadde ku BBS Telefina mu programu Amaaso ku ggwanga n'asekerera Bannayuganda abalowooza nti embeera eri mu ggwanga erya Kenya esobola okutuuka wano mu Uganda n'abasaba babyesonyiwe kubanga ekibuga ekikulu Kampala kiri mu Buganda erimu abantu abatalina bumalirivu kwerwanako ku bibasomooza nga bwe guli mu mawanga amalala agakola Uganda. Mukulu w'omushana bekutinga tekisobola kugenda lwa nsonga eyo. Senga Kampala eno yali waba mukulu w'omushana oba yali mwacholi gy'owulira nti abalaalo mugende kyandibadde kisoboka. Mwana omuwala bw'ajja okuwaata emmere gy'awaata emmere teyogera alina okuga omuwala atuula bw'ati n'agisaanika bw'ati etegeera kudduka ne bagisiba oluyina kakati bwe bagitandika ogibikula nga ogyogenda okulya ne bagibika akasaaniiko ate ogenda girya ate gwe tosooka nnyama ate togira bwoti kakati naakulanga bambi ali subjugated buli kimu akiraba bw'ati buli kimu akiraba bw'ati bugenda okutya bulina emitwe wa bulijjo ng'alabye ddala ali complete subjugated tezaalawo yajja oli n'atunula eri bw'ati agenze. Omubaka wa Ntebe Munisipaali Michael Kakembo Mikairi Mbwatekamwa agamba nti Yusufu Nsibambi yandibanga aliko ebibye byaggusa ng'omuntu ng'agezaako okwekweka mu Baganda batamanyiiko byafaayo biwera bwe bituuka ku buvumu mu kulwanyisa ebibanyigiriza. Ze tusoma mu ggwanga lino Uganda tebiragangako Baganda kuba nti batiitiizi. Kyakubiri Museveni wayingira mu nsiko okulwana nomulabako nze Luweero nali kato ne nalaba ng'abasajja bayinza okugenda okulumba olutalo nga balinga 300 nenga ab'emmundu balimu 4. Museveni yakigezaako n'abawa direction n'abazaamu amaanyi era baamulagako nti balina llo basobola okulwana era balwana banunula eggwanga lino. Besigye yajjako wano era n'atuwa direction abamutunda baali bawana baana ba Buganda amaanyi galina wagalaba. Mbwatekamwa agamba nti abantu ba Buganda okuva edda n'edda bazze balwanirira ensi yaabwe era tewali kitundu kirwanako nga Buganda ekyaviirako n'okugaziya amasaza ga Buganda. Abaganda balwanyi wala balwana na mafumu na miggo ne bawamba ne bagaziya Obuganda abazungu bagenda okutusanga batusanga tuli banene ontegera bulungi nnyo amasane geyongera ne mwanga naye najja n'awamba. Mbwatekamwa wadde ekyokulabirako ekya Ssekabaka Mwanga eyalwanyisa ennyo abazungu ku mulembe gwe kw'ossa ne Simaika Kungulu eyalwana n'awamba ebitundu ebiwerako okuli Bugisu n'ebirala nga n'ebimu ku bitundu Uganda byerina akadde kano byawangula Baganda abalwana okubisuuza abaali beeweza okubinyaga. Nze kyenjagadde okulaga nti Abaganda balwanye nnyo n'okusinga Manga Malagwa lolowoozezaako. Tusooka kwetegereza. Agamba nti Abaganda Nsibambi bajerega ne bazze balwana entalo eziri mu Uganda nga ne gavumenti eri mu buyinza bali Baganda bebeewaayo okufuumula gavumenti ezaali zibanyigiriza era asaana aveeyo abeetondere olw'okubavvoola ko n'okuyisa amaaso mu nnono n'obulombolombo bwa Buganda. Omulodi wa Kampala Erias Lukwago naye awakanyizza ebigambo bya munnamateeka Yusufu Nsibambi n'ategeeza nti abantu ba Buganda obuvumu bwe balina bubaleredde okunyigirizibwa ennyo era buli bwe bavaayo okulaga obutali bumativu babagirayo njala okwawukanako n'amawanga amalala era ng'ensonga eno ewagiddwa n'omubaka wa Nakawa Ronald Balimwezo. Naye Uganda ate ekyaffe ekirala ntalo za mmundu okujjako Obote mu 7 ng'amugjeeko jangu mu kujjako Amini mu 7 jangu mu zino entalo ono ze yalwana e Luweero na luddawa nga tuli mu ntalo za mmundu. Kakati entalo z'emmundu ne zinafuyaamu abantu aba bulijjo abalwana nga bayita mu maanyi g'abantu gye bayita people power neefuuka gun power. Indoctrination yes sinzo okuleeta obuzibu wano nti okwebaka obwebasikutulo kinene nnyo era tolina kukola birala byonna kulwanirira ggwanga lyo kubanga bw'onoobulwanirira tujja kuddayo mu dduka. Kakati bwe balaba ebiri e Kenya bwe balaba abantu nga beegugunga nga babagirayo omuzungu kyayita bogi kikanga baana mujja kuddayo obutebaka. Abaganda abantu bavumu nnyo
era bye bazibatolerako enkyukakyuka yonna mu ggwanga. Oli aleme kunafuya Baganda olw'obuntu bulamu oba oluusi bwe balina n'okusooka okwetegereza. Amateeka tegagoberera wano mu Uganda. Kasokedde Uganda efuna bwetwaze ezeyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo omuli entalo ezibaddemu okukyusa obukulembeze era tefunanga nkyukakyuka za mirembe wabula mu mbeera eno yonna Abaganda bazze beetaba mu butereevu era be basinze okukosebwa. Ekyasuula Fred Sebatta kufa kw'abasudde na Kafeero yabulwako challenge ng'alaba tewali amugoba. Tayinza kudduka n'abaana baakatandika kuyimba ekyo kibanga ekivumo. Ng'alaba alina experience okusinga bano abaakatandika ng'ate be basigaddewo okuvuganya naye. Era ekigo kya Sebatta ekituufu Kafeero bwe yafa tewaddamu kumanya maanyi ga Sebatta kubanga Sebatta yabulwako ekimu challenginga. Kikyentegeeza nti mu bye tukola mu nsi buli lw'obeera mu comfort zone, buli lw'obeera mu kwebaka, buli lw'obeera mu kuwaanibwa, buli lw'owulira nti teri akuvuganya kikuleetera okugenyeza ddala. Ebimu ku bisaanyizzaawo Buganda n'amaanyi gaayo. Abasajja bano we baali baakajja mu buyinza baatuyita mu nnono okukakkanya amaanyi gaffe kubanga baakimanya nti ekyoto ky'obuyinza kiri waffe e Buganda. Ng'Omuganda amumanyi nti mukambwe nnyo singa yeekyanga. Kakati abakulembeze ba Buganda buli akwata akazindaalo ajuliriza empisa z'Abaganda n'eggonjebwa. Omuganda ne bw'anaaba anaanyiiga atya alabanga amenyeemu ku nnono za Buganda okugenda ku luguudo okwekalakaasa singa wabaawo ekimujingiriza kubanga baamugamba dda nti ekitulemesa okwekalakaasa n'okwegugunga lwansonga nti tuli baggonjebwa. Lwansonga nti tuli bampisa era ne kitongozebwa mu nnono zaffe in that nti singa ogenda ku luguudo ne weekalakaasa ekimu ku byobeera omenye ze nnono za Buganda. Nzikiriza nti Yusufu Nsibambi ayinza okuba yayiseewo mu kujereegerera Abaganda nga bwe mugamba naye ate ebiseera ebisinga eddagala erikaawa lye litera okuwonya. Njagala tufunewo okwawula wakati w'obwa Ssekibotte n'eggonjebwa n'empisa. Tobikkanga obwa Ssekibotte bwo mu ggonjebwa n'empisa. Singa olikeera ng'olina omukyala awaka ogenda okuva ku mulimu osanga owa booda amukomizzaawo naye nga bali mu kwekiisinga nodda awaka ne weebaka buli kimu kibeera okke banneiba bakanya kuteeka matu gaabwe ku miryango bawulire ekigenda okuddako kubanga omusajja yenna singa alisanga mukyala we ne musajja munne kabeera kalabaayi naye banneiba bwe baliteeka okutu ku mulyango gwo ne balabanga buli kimu kiri nnomu ne balabanga buli kimu kiri okke. Omwami ayingidde kisenge yeebase ababadde basuubira amaloboozi g'enduulu ey'emiranga ey'emyanguka okufuluma mu kayumba kaabwe oba mu kazigo kaabwe bagenda okuwulira ng'amaloboozi agavaayo ate ge g'omukwano. Munnange tekikufuula wampisa era tekikufuula musajja eyakuzibwa wabula ekyo kikufuula Ssekibotte kubanga obutonde bw'omusajja ayina okubeera nebbuba ku mukyala we naddala oyo gwe yawayira gwe yasasula n'ewaabwe. Kakati singa bali kugamba nti mukyala we ayenda ku mwami gundi, mukyala we azina kaliyo kino gwe tokimanyi, mukyala we yeetunda naye gwe tokimanyi, bw'olisigala ng'oli nnomo mwana tekigenda kukufuula wampisa wabula tekigenda kukufuula Ssekibotte. Y'ensonga lwaki mbagambye nti temukwekanga oba Ssekibotte bwammwe mu mpisa n'eggonjebwa. Tukkirize nti Abaganda tukwesa obwa Ssekibotte bwaffe mu mpisa n'eggonjebwa. Tetuli banafu era tetubangako banafu, tuyina amaanyi naye amaanyi ago geetaaga kujjukizibwa Baganda nti bagalina. Nsibambi akimanyi nti Abaganda bayina amaanyi. Nsibambi akimanyi nti Omuganda bw'asalawo munnange oyinza okubulwa woonywa ne ku tuzzi naye ate alina okumujjukiza omugaso gw'amaanyi ge nti Omuganda alinga ng'ayina ekiso ky'atamanyi kuwaatisa. Omuganda alinga ng'ayina effumu ly'atamanyi kuyiggisa. Kye kiseera tuluze ezo ze tulina okuva ewa Mukama Katonda n'ebyobugagga bye twafuna okuva ewa Mukama Katonda nti n'ekyoto ky'obuyinza kitudde mu regioni zaffe tutandika oziwawulako, tutandika okuzoozaako kubanga bw'ogamba nti Omuganda ayina empisa
era muntu wa ddembe. Kyova olaba ebiseera ebisinga ebintu abikwasa bukkakkamu. Obeera oli mu kuvuma muganda nti naye ggwako obuntuko kali kuggwamu ddi. Olinyiiga ddi. Ezo empisa ze mutenda abaganda n'eggonjebwa limiti yaabyo yakukoma ku mmeka. Akalimi kaabyo katuuka ku mmeka. Kubanga mu kiseera kino tulaba nti buli ekikoleddwa omuganda kimala bumaze omuntu yenna alimu ku magezi n'ensa okunyiiga. Ekitonde kyonna kyatondebwa nga kiseka ne kikaaba ate ne kinyiiga. Naye ffe ne buli kiseera ne tuvanga mu kuseka ne tudda mu kukaaba naye ate tetunyiiganga. Buli we bakulinnye ekigere okoma kukaaba obusungu bwo ng'obusumulukukiraawo nti ampewedde bannange mbadde ŋŋenda kwabika siba kukaabako naye ate tetunyiiganga. Nga n'omuzannyi w'omupiira ajja mu kisaawe ng'alina omuzannyi gwe yeetegekedde eyamukuba endobo n'amulemaza Zlatan Ibrahimovic bwadda ye n'amukuba tekekeeko obuntu. Naye gwe omuganda olinyiiga ddi. Ebyo bagamba nti olina obusobozi, ebyo bagamba nti olina amaanyi birikola ddi? Kuba ndaba nga tutuuse mu mbeera y'obwetaavu okukozesaako kwebyo Mukama bye yatuwa ebyabikkibwa empisa n'eggonjebwa. Kye kiseera mpisa n'eggonjebwa yeeyerulenga akale tulengerera eyo endala. Leeya y'omuganda endala ey'obusungu yeeyeyoleka ddi. Buli kiseera ne mubanga mu kumusudiya, buli kiseera ne mubanga mu kumuwaana. Omuganda w'amaanyi, omuganda yasinga. Naye ate awo wamuwaanira nti omuganda w'amaanyi, omuganda yasinga, eno ateekayo ak'empisa n'eggonjebwa ekifuula nti ze zimu ku nnono za Buganda. Nti era bw'oneegugunga ojja kuba omenya ennono za Buganda. Omuganda bw'oba omuwaana nti w'amaanyi kale muwaane kimu nti w'amaanyi. Era asobola okukola ekintu kyonna. Kano okookerako kaaki ak'empisa n'eggonjebwa. Kubanga ffe nga tukyali bato baganda bange abo bansalira amagezi. Nga maama oba jjajja bw'aba mpadde akalungi kendyeko. Ate nayeeko tayagala buntu obwo. Naye kiiko oba lwaki tayagala buntu obwo. Akusika eriyo ne kano akako k'olina okamuwe ng'ayita mu kuwaana nti oyinaako obuntu. Mbuto lyankuzibwa nnyo oyina ekisa era ogaba nnyo bannaye kiiko. Tayagala ye kulya ye buli bamuwa akalungi ng'akawaffe olw'okuba oyagala obba pruvinga kye boogerako nti kituufu. Kano ke bakuwaddeako okulya oyinza osimako katono n'obawa nti baba Nanja, baba Nasozi, baba Gundi kwata olye. Kakati ebiseera ebisinga si buli kuwaana nti kuba kuwaana okukwongerako. Omuganda agamba nti akanaakulyako amenvugo kajja keesesa oba kayitira mu kukuwaana. Abaganda ekibatadde mu comfort zone kyekyokubawaana nti muli b'amaanyi ate muli baggonjebwa. Amaanyi gammwe tusobola ddi okugalaba mwabe eggonjebwa ng'ate eggonjebwa libalemesa okukozesa amaanyi gammwe. Eggonjebwa bwe liba likulemesa okukozesa amaanyi go, empisa bwe ziba zikulemesa okukozesa amaanyi go, then ate bajjawa moral authority ekuwaana nga bw'oyina empisa, nga bw'oyina amaanyi lwakuba oli wa mpisa ate oli wa ggonjebwa. Amaanyi gammwe musooke mugolekenga mu kusoomoozebwa. Mama ne basenda ettaka ewammwe, mama ne babagoba ku bibanja, mama ne babattira abantu bammwe, mama ne babawambira abantu bammwe, mama ne babuzaawo abantu bammwe, mama ne batulugunya abantu bammwe, mama ne basiba abantu bammwe. Mwe stiru nga mukyatambulira ku nnono eri tuli b'amaanyi era twali mukubye lwakuba tuyina empisa ennungi. Singa tusanze tetuli baggonjebwa era nga tetuli ba mpisa nnungi kaali mujju tusolo nga kiwedde. Omuganda muggulira oluggi, omuganda muwe ebitiibwa, ye alaba ng'obulamu bwe bukomaawo. Ate abantu abo ba Museveni tulina okubaako ne kye tubakoppako. Z'omanye omuntu bwe mba sikwagala nsooka kumanya bibi byo, then ate mu bibi byo ne nnoonyamu ekirungi mu ggwe tinsobola okukulwanyisa nga nkozesa ggwe kennyini gwe nnwanyisa ng'ejjinja
kwe nnina okwepima. Museveni we yajja yali determined ng'ayagala buyinza, nga tayagala kumuwaana, nga tayagala bitiibwa, nga tayagala bifo, wabula ng'ayagala kimu, buyinza. Era singa Museveni yali baganda bannaku zino teyalisobodde kutuuka kubanga mu nsiko already yayitibwanga chairman oba muyita afande n'ebiseera ebisinga president kubanga bamuteekateeka kuva mu nsiko. Ebitiibwa bye yafunira mu nsiko ne pistoks ezaali Nairobi nga n'ebifo babimuteereddeyo Uganda bagenda kumuggulira enzigi. Oba osanga singa yali muganda wa nnaku zino yalinafu yeye n'alaba nga kyanoonya mu buyinza, ate mwana wattu akituuseko kakati kye kimulwanyisa okusula mu nsiko emyaka emirala 5, naye ye yajja amanyi kyayagala. Abaganda muyina kusooka kuyiga kyemwagala. Kyemwagala kisukkeko ku bitiibwa, kyemwagala kisukkeko ku kubawaana, kyemwagala kisukkeko awo okumpi, wabula kyemwagala nga yemmwe mwetemerako, si byakubagabulako. Kyokka ate ekyo muyina kituukako nga muteguddewo olugoye lw'empisa n'eggonjebwa ne mugolola olw'obusungu ne mwambala olwo lwe lwokka olusobola okubatuusa ku lyengedde. Babagambe nti Abaganda b'amaanyi nga ddala muli b'amaanyi teri abakwenya. Babagambe nti Amuganda bw'asalawo nga ddala kituufu kyeyogerera ng'ekigambo omwana omujja na nnyina. Naye muli wano ne babawa obufo bwa vice president temuba na maanyi mu bbo. Oli agamba atya nti ye vice president, kyokka ate sekandi agamba nti ye vice president, kyokka ate muto wa Museveni Sali Musale n'ayitirako mu kitundu kyo ku mukolo ogwaliyo nga wooli ne muto wa Museveni Sali Musale waali. Naye ng'abantu ebizibu babiddusa babitwala wa Sale, si wo who is the real vice president. Era omwe Abaganda temwafunawo kyakuyiga, temwafunawo ttabaaza, kubanga ne bano abaali baddukira ewa Sale tebaali bakiga, tebaali baki, wabula baali Baganda. Musooke mwebuze lwaki Baganda bannammwe baddukira wa General Sale. Kitegeeza nti ono vice president wa mikolo, but the real vice president ye muto wa Museveni General Sale. Muli bakujjukiza mmwe Abaganda. Musooke mukkirize mufune bachallenja babachallenginge. Ego yammwe yeetaaga kuchallenginga. Mu buto bwe wakolanga ekintu n'okyanamya, era maama teyakuwaananga kumalirayo, yalina okukuchallenginga okoleko ekisingako awo. Y'ensonga lwaki bwe natandika okwetikka akadomola ka liita 5 maama yatandikirawo ate kunchallenginga, naye yeeko tosobola liita 10, yeeko tosobola liita 10. Nze era liita 5 nagibandaalako omwezi gumu ne ŋŋenda ku liita 10 lwa nsonga nachallengingibwa. Omuntu achallengingibwa y'oyo atuuka ku buwanguzi. Senga Messi taliiwo, senga Ronaldo takyaliwo, ate era singa Ronaldo taliiwo, senga ne Messi takyaliwo, naye buli omu amotivatinga munne, buli omu achallenginga munne. Mwe mwali sose ne mwebuuza nti ffe amagye tetuliiyo, naye lwaki mu bifo ebinene tetuliimu? Leka batuchallenginge nti tetuli b'amaanyi, kubanga ab'amaanyi be bajenerali olwaleero. Abaana bano bana abachallenginga nti si b'amaanyi osanga banaanoonya we baabulira. Kitange Meja Batiitongwa Kikomeko ye yakimanya okusooka ekyo kyenjogeddeko ekya ranks z'amagye, nti naye bwe maze nali nsinga obukukuutivu mu kibinja kyaffe, lwaki siri ku ranka y'emu ne Mugisha Muntu okuva mu mwaka gwa 1988 tutuno tuli mu mwaka gwa 1995. Nze nkyali Meja, kaalo kyaka amatendo akavaako aba ranks eza waggulu n'ayingira ensiko. Weewaawo yalemererwa, waakiri lemererwa ng'ogezaako than ate okulemererwa okugezaako. Ye yamanya nti babatimba bbula. Era Museveni Abaganda nga Bayitongwa abaali beebuusa yali tabaagalirako ddala. Kyova olaba ne Amani Basudde yafa.
ezo ze series zenzijja okuleeta genda owuliriza oluyimba lwa Bass Dunia part 2 weyayogerera nti conductor ne driver bantu bakyamu ate nga bakika golowooza nti yali ategeeza ki nawunzika ng'agamba nti omulimu gw'okuvuga ye ne baweesaayo bbaasi endala eyo nze nsookamu n'enfuluma ettalo lino erizimbye omulimu gw'okuvuga nange gwe nsabye nze nteeseteese kuvuga bulungi si bya Lusifeeri ono byavuga Lusifeeri olowooza si eyo weeri basudde yayinako record ey'okuyeekera nga ne gavumenti yamukubako mu mwaka gwa 1985 n'emuyisa bubi nnyo e Masaka awo ne bamusiba ku njegera okumala ennaku era basudde okuva ewaabwe e Masaka e Bubondo yajja oluvannyuma lw'okukubibwa ng'agambiddwa nti muyeekerere emikono gye gyasimattukira watono okutemwako kitaawe n'amugamba mwana wange genda ku kibuga si buli agaggawadde nti agaggawalira waabwe mwana wange genda tofiira wano ewange mwana wange genda basudde yayina obwongo obutagambika nga mulaba basudde oyo wakungulu naye yagamba nti wabaawo bbaasi endala eno nze nsooka okugifulumamu omulimu gw'okuvuga nange gwe nsabye basudde baamulaba nga ayagala okutandikawo ekibiina ky'abayeekera basudde yalabibwa nga ayagala okutandikawo ekibiina ky'abayeekera yatuuka n'okugasa abasajja maayika kyaliko okinoonya naawe n'okibulwa gwatanyegako sebo bbaasi obanga wagikoowa naawe tuweesezeeyo waakiri ekipya okiseemu abavuzi abasaana omulimu gw'okuvuga nange gwe nsabye kakati abo abantu abaali ditaminidi abaganda baali balengerera ewala era abaali baagala okubuusa baganda bannaabwe be bantu be basooka okunyiga gwe weebuze lwaki basudde we yafa wano waaliwo ekiboozi ekipikwamu ebadde eccupa ya mwenge ebadde eccupa ya mwenge basudde yanywedde omwenge ani yali afandinga ekiboozi ekyo kubanga emmotoka y'abasudde temwalimu ku ccupa ya mwenge kisooka yali mpya nga ne ke yali anyweddemu gwali mwenge muganda eccupa eno ani agifandinga kakati abo abaganda abaalaganga abaganda ekituufu ababakubiranga ettabaaza be baganda Museveni be yali tayagalira ddala era essaawa eno nsibambi oyinza okumulaba nga akolera Museveni kitawe kuba ndaba TV y'Emmengo kati kyeyagala okumuzimbamu okumusiigako akolera Museveni naye ate Museveni tayagala nsibambi Museveni tayagala jjukiza baganda nti muli batiitiizi Museveni tayagala jjukiza baganda nti muli banafu Museveni omuntu gwayagala yoyo awaana abaganda yoyo atembeeta abaganda yoyo abafuula ab'ekitale nnyo kubanga yamanyi obunafu bwabwe bitiibwa nakugulirwa nzigi naye nsibambi yabagambye nti bannange abasajja emmeeza kwe baliira gy'emigongo gyammwe bwe musituka muti musobola okubinula emmeeza kwe baliira kubanga emigongo gyammwe gye gikolanga emmeeza kwe baliira bwe musituka muti musobola okuvuunula ensaniya za piraawo zonna ne ziyiika nabo ne badduka nammwe ne musobola okweriira kamere gwe ate munaakola gwakuba kutegereranga gundi nsaniya kuwaniriranga nsaniya kwe balina kuliira mwe nga temulina kulya at least abasajja ng'abo abatujjukiza tulina obbakwata obulungi era abantu mwenna nga ddala oyagala enkyukakyuka abantu mwenna abawangaalya mu Buganda bw'osanga nga bavuma nsibambi ku statement awo naawe n'oyongerezaako oyambyeko Museveni njiddamu bw'osanga nga bavuma nsibambi naawe n'oyongereza ku lwa statement eno nze ebirala simumanyi ze siri kyaliiwe simumanyi nnyo naye ku lwa statement eno ng'oli mugaya ebiraba ebisajja era ebikolera Museveni gwakolera Museveni kubanga abakuteeka mu mentality eyo be bakozi ba Museveni baagala kukuteeka mu comfort zone baagala okukufuula nti oli kirimaanyi baagala okukufuula nti oli wa kitalo nnyo ng'eno abasajja bwe bayongera okukalakata emyaka bwe gikugendako Museveni yavaawa kaŋŋambe Museveni Munyarwanda akufugidde emyaka 4 ng'era yakozesa maanyi g'okumuleeta mu buyiiza kyokka ate n'amala n'akugobawo ye ne yeeyongera ofutubbala kakati gwe w'amaanyi yeye munafu
oyagala tukuwaana amaanyi gwafugidde emyaka 40 mu kukuluma n'okukuluma olwa fedro n'okukuluma olwa kino n'okukuluma olwa kiri n'okukuluma olwa kiri still oli mu kwemulugunya kyokka oyagala ali tukuyita ow'amaanyi ennyo musota kiguno gwe bakuba omuggo ne guteerwanako kyokka nga gusigala gwagala tugugulumize ng'omusota ogw'obusagwa era gukabaka gw'emisota toyinza kubeera kabaka wa misota nga waliwo omusota oguli waggulu ekifuula wampologoma ow'amaanyi nti lubeerera y'abannannyini nsiko naye gwe weeyita otakiri maanyi mu mpologoma atali nannyini nsiko weeyita ota bufalo atali nannyini nsiko afugibwa lwaki bakuwuddiisa nti oli w'amaanyi olwo bba abafuga tubayite ki bo be banafu gwe gwe w'amaanyi yes basobola okubeera abanafu kubanga gwe wabatwala mu buyinza naye amaanyi go n'obusungu bwo baabijjuza n'ekikebe ky'empisa eggonjebwa ate laba gwe bojja obifuula ennono kyova olaba ne bw'oyogera nti ow'ekitiibwa Katikkiro kubanga obukulembeze tebulina kubeera bwa Uganda bokka wabula naawe wennyini waliwo obukulembeze nti okuyingira mu kika ekinene osooka ate kulagibwayo nnyumba ya kitaawo kati Buganda kanyiyite ennyumba ya kitaffe erina okutwanjulira Uganda ey'ewamu ekika tata tayinza kubeera w'amaanyi mu kika nga ne mu nnyumba ye munafu tosobola kubeera w'amaanyi mu kika nga ne mu nnyumba yo oli munafu nti Omuganda bw'anajja n'ayogera ku Weekitiibwa Katikkiro Weekitiibwa Katikkiro munnange wano tetukutegeera munnange wano basse ennono bayita muko obuntu ako ke babasomesa bayita mu ggonjebwa eryo bye babasomesa okubafuula abasse kibotte naye mulina okwerwanirako naye mulina okwogerako ku bikyamu oba omenya ennono eza Buganda kyekiseera ffe abali mu kuteekateeka abaana baffe generation egenda okuddako kaŋŋambe eyaffe yakonyezebwa abaana tubateeketeeke nga tubateekamu ne ku bukambwe empisa tezaagaziyako ku Buganda ekyo nzija nkibannyonnyola ebyo babawaana eggonjebwa teryagaziyako ku Buganda era bano bali mu kwogera tibannange tomanyi Buganda yagaziwa etya mbalabye ne bali mweza ate owange mulabye mu byekijjega ebyo Buganda mwe mulowooza yagaziwa etya toddangamu okugira Abaganda kubanga Abaganda abasookawo bakuzanga abaana baabwe naako obuntu kyokka ne sayidi enkyamusinga nga balina kye baagala oba singa obasoomooza nnyo ogamba Abaganda baaluli bagaziya Buganda ffe abaffe tukoze eki ffe Buganda eri mu kufunda buli lunaku n'Omuganda takyalina ttaka otujuliriza ku Baganda baaluli Abaganda baaluli ovuma baaki bajjajjaffe ovuma baaki kubanga n'okubagerageranya ku bantu abalinga ffe kiringa kivumo kati nno kyekiseera tuddemu okunoonya bali Abaganda baaluli abali abakambwe baakuzibwa batya baateekebwateekebwa batya naffe tuddemu okukuza abaana mu mbeera eyo naye osanga omwana tasobola nakukwata fumi naye Muganda kirimaanyi ate gwe baakuza n'empisa nga tasobodde okukwata effumu nga tasobodde okukwata olumuli bano be mukulisa mu bibuga abatasobodde okuyigga ne mu byalo temwagala baweerezaayo ye mubaweereze wa gye mwatunda ne mujja ne mugula zibodaboda e Kampala tuddeyo ku drawing board twebuuze luli twalina akabina kaalagawa tuve mu mboozi za nnayina akabina twagala kabina zino emboozi ze mulimu za nnayina akabina ate Abaganda baali b'amaanyi nnyo ate Abaganda baali kino nnyo ate bannaye tozannyiranga ku Muganda Omuganda ye yagaziyaye neno gavumenti ye yagireeta kakati ye yagireeta lwaki emulemeddeho gwe kyogamba Omuganda ayagala nnyo gavumenti eno okulonda ne kutuuka ne bakka obubokisi akabonero ak'essimbalala nti bakoowa gavumenti eno ne baaniriza n'abatali ba mu regioni yaabwe kubanga bakoowa gavumenti eno ngamba otya nti omuntu omukoowu bw'atyo atalina kyakolawo ayagala buli kimu kigendere mu mateeka ayagala buli kimu kitambulire mu mitendera mbw'amaanyi lwaki tokozesa amaanyi g'ebiseera ebisinga okumenya ku mateeka kubanga omuntu ow'amaanyi amenya ku mateeka kubanga amateeka gateekebwa kukugira kujjawo bikyamu kubanga abaagateekawo baakimanya
nti be bakyamu ssemateeka wa Uganda wa 1995 nga Museveni yafuga Museveni yajja akimanyi nti mukyamu era amateeka ge yateekawo gakukugira kumukwata mu bukyamu okugjawo yo mukyamu kw'osobole okwetereereza ensi yo kakati sitiro okyayagala tuyite mu mateeka omuganda wa ddembe kubanga baba ayagala okuyita mu mateeka oba baba naye nga yagambye nti ngenda kukulumba oba munnange that is rubbish. That is naina kabina mujja abaganda mu comfort zone abaganda mu bagugumule abaganda mu bajjukize abaganda mu bachallenging wabula bonna sigala ngo bagamba nti bamanyi ojja kuba obakwenya kubanga ono atufutubaddeko omulabe waffe yadiifi gyayagala etambuzibwe kubanga akimanyi nti ekyoto ky'obuyinza kituddewo tayinza kibandaalamu ng'akufutubaddeko oba ng'akuvuma kyovolaba ne bwakuvuma leero enkeera ng'ayita abakulembeze bammwe ng'abookyayo obukadde bw'abookyezaayo okusiga ekifaananyi nti ffe n'Obuganda tuli bumu ow'engulu ne bw'oli muvuma nti mukambwe kiryokke kubanga waali tewali kyoto kya buyinza naye omuganda bwonna omugamba nti mukambwe n'omujjukiza nti mukambwe n'omugamba nti mukambwe wali n'omuterako aneggonje bwampisa leero ogenda kubossa byonna by'omwogeddeko wabula omuganda muvume oli mutiitiizi omujjukize nti oli mutiitiizi kubanga byonna ebimujja mu buwambe abirina nolo emujja mu buwambe agirina kakati kino ekya oli mutiitiizi kimujjukize oleme ate mugamba oli kirimaanyi ate oli wampisa oyagala akuume tuno otwanyo tutawawukira yadde mulaatiri nga buli lwayagala okutongera kajjukira nti bamugamba nti oli wampisa ate ng'empisa ebiseera ebisinga zifuuka ennono mu Buganda omuganda n'asigala nga muwambe nsibambi najja nakibajjukiza yebagambye ekyali e Kenya tekisobola kutuuka wano kisinga okwewuunyisa yagambye ekyali e Kenya ekibadde e Kenya mu kwekalakaasa tekisobola kutuuka wano kubanga bannannyini kibuga e Buganda Baganda capital city etudde mu Buganda ate nga be bantu abasinga okubeera abatiitiizi nojja tokiddanga namu nga of recently omusuubuzi we Uganda yali yeekalakaasa buli omu ng'ali ku bibi kyokka ng'ate omusuubuzi ategeeza gwe omuntu wa wansi gwe yeekoya itongwa kuba gwe agenda omugulako ate nga bayigawo omusuubuzi tasalwa omusuubuzi aba alwanirira gwe kubanga ye ekibadde eky'olukumi bw'akitunda 1,200 sitiro ojja kukigula kubanga okyetaaga naye alwanirira gwe naye wamuleka wakati mu kulwanirira gwe n'otamuyambako mu kumuggyirawo omusolo ogwo okugenda ate okunyigiriza gwe kubanga tegugenda kunyigiriza ye kubanga luli owa takisi yakutwaliranga 5 okuva e Busega paka e Nalukolongo akutwalira 10 tokyatambula kyeza yite yasalwa gwe yasalwa gwe omutambuze naye alwanirira gwe naye ate n'omuleka mu lutabaalo nsibambi we yakibajjukiza n'abachallenginga n'abajjukiza n'obajjukiza nti ekyoto ky'obuyinza kiri awo wammwe mwerwaneko yabachallenginze TV ya Buganda yewendudde bonna bahonalebo nebaleeta abafaananako nga ye tokiddanga namu okwogera bwotyo nti abaganda batiitiizi tokiddanga namu okwogera bwotyo nti abaganda batiitiizi naye balina empisa balina eggonjebwa balina kikambuze nga zonto golowooza statement ya nsibambi eyo yabadde etegeeza ki eri gavumenti oba yabadde etegeeza ki be yabadde agigamba yabadde ya bulabe bwenkana ki eri gavumenti mwe mugamba zino statement ezizzeeko tuli baggonjebwa nnyo era tuli munno bye binyizizza kati awo Museveni ali ku bunkenke kubanga TV ya Buganda evuddeyo neyambalira omuntu eyagaye ku baganda nti batiitiizi kati atidde essaawa yonna bamulumba mu State House kubanga bagagambye bakambwe naye balina bubeezi mpisa gwe kyoga Museveni gw'okitegeeza etakimanyiiko era statement eno golowooza etegeeza ki eri Museveni ey'abaganda batiitiizi eyansibambi golowooza muli mu ntegeerayo kale ne bweba ntono golowooza etegeeza ki eri Museveni kati ab'emikago baganda bannange
mbabuulira nga mukyatambuliramu eyo embeera yatwalina amaanyi ffe twaleeta gavumenti ffe twakola biki bagenda kwongera obafutubbalako wuyo newembuga yababuuzizza nti mwaleeta yaki nga muli mujibanja wakati n'ababuuza nti mwaleeta yaki Abaganda okubaggulira oluggi n'okubawaana tekibafuula ba kitalo nnyo kyokka ate nga tuli ba kitalo nnyo ne tulina okunoonya ekitalo kyaffe kyafiira wa leka abatuchallenginga batuchallenginge statement ya Nsubuga eyamba Buganda teyamba Museveni ya Nsibambi eyamba Buganda teyamba Museveni kyokka ate ezammwe ziyamba Museveni teziyamba Buganda era teziyamba yadde n'Abaganda ekyo nkibabuulidde muve mu kwesudia migawude eminga muve mukweteeka mu comfort zone mbi era nkugambye nti yeyasuula Sebatta tulina okubeerako ne bachallenja oba osanga singa ewakiseka waali edduuka lya spare li munnyini ate yalibadde simugagga oba osanga ate maama aliwo obwomu ebiseera ebisinga challenge yekwambusa waggulu naye okuwaanawaana kwe kutusula wansi kyobola babagagga b'omu Kampala abasinga baana babaavu bakula tebaliikayo sira bakula si baana babamanye ensi yabachallenginga okutuuka eyo gye batuuse bemulaba banuusa enjaga ku nguudo banuusa mafuta ate ojja kwesanga bonna baana babagagga be baalemwa ensi lw'ensonga bakula bayina ebirooto already ekitaawe bwe balaba nti already bagenda batuukako nga bamaze okubibasomesa ne babawaanawaana my champion my bubu my nyunyu ne babawa obitiibwa n'obuyinza bye batannatuukako era baalemererwa okubituukako bano bakajja omunaku kyovula be bagagga kubanga bakulira mu challenge n'okusoomoozebwa n'empunzikanga nga nti BBS waliwo ensonga lwaki mmwe muvuga eggulire eryo kuba temwagala muntu yenna achallenginga Baganda nti balina kye bayinza okukola kubanga mukimanyi nti Omuganda bwe yeekalakaasa emmeeza gy'agenda okunyeenya kuliko ebyokunywa byammwe mbukakati n'omwana omuto tasobola kukiraba nti BBS kino ekikola lwa nsonga bweti ne bweti yabadde ewoza muliro gw'Abaganda bawaanemu ono yabadde abachallengiza ennyo ng'obusungu bwabwe buli mukyenda nga tetumanyi obusungu bwabwe kye butegeeza nti bwe bukuba oli naffe tugwiramu kubanga eri emmeeza okuli ebyokunywa byaffe BBS lwaki ekirimu yalibadde ensaale nga CBS bwe yali ensaale mu gwa 2009 Abaganda yanyiiza banyiize kale munnange kabaka ke bamuwambe mwe mwetuuleko ate munnange mwabayi kabaka kabamuwambe ate munnange mwabatiitiizi Omuganda najjula Omuganda ya challengingibwa CBS bwe bayakoleta yakozesa akakodyo mu mwaka gwa 2029 okununula Ssaabasajja then yo lwaki BBS je wana mana achogeddeko gwe kisimattu balina mukukomyawo abantu ku TV emu mbu bakole disikire yima wayogedde bubi nnyo tokiddanga mu mbwatekamwa nkimanyi mbwatekamwa naye tebategeeza ntekamwamu mata n'obwongo oluusi baba tebagikamamu tojjayo ekifaananyi ky'embwatekama nze yeekolera itongwa Nsibambi nze sikulinaako buzibu bunyisa enjiri eyo ey'Abaganda muli batiitiizi ekyoto ky'obuyinza kiri wammwe entamu okuli obuyinza eri wammwe bajjukize nti muli batiitiizi kyekijjo bachallenginga okunoonya amaanyi gaabwe n'ettendo lyabwe n'ekyokwesiima kyabwe wekyabulira babayita Abaganda ab'amaanyi naye nga ddala b'amaanyi ntegeerekese bulungi eyo enjiri gye wayogedde oba ekigambo kye wayogedde toyina wewavooledde Baganda zenga nze omu kikomeko tewanzivodde naye wanzijukiza bujjukiza tekiri awo Kenya wowangaalira naffe wano kisoboka bw'aba abeekalakaasa batalinaako liida batadde gavumenti ku bunkenke nesobola okugjawo emisolo gy'ekimpatira palamenti gye yabadde emaze n'okuyisa obuyisa mmwe lwaki UR ejja n'ekubinika omusolo
nga kugenda kukosa gwe omuntu wa wansi naga nti kiri okke abasuubuzi basisinkanye Museveni agenda kukimala mu bufunze ekirwadde ne kikuwa empeke ate ezikijjanjaba kyokka ng'okujjanjaba kwakyo kitegeeza kyo kufa kyo ne kikujjanjaba ekirwadde ate ky'oli mu kujjanjaba tulowooze nnyo nze yeekolera itongo